simanyi na kigambo kye nnyinza kukozesa wabula nsaba kimu Katonda yekka yaba abagumya Katonda yekka yaba abasima ekimyu ekyobusaasizi kubanga omwana w'omuntu ebigambo birina we bikoma kyetaaga Katonda mwennyini najja n'asobola okuwambaatira kubanga nafunanga nange abankaraginga Dawudi mulamu Dawudi mulamu Dawudi mulamu naye nga nali sikkakkanya okutusanga maze okumulaba. Okay, basi ne banya mugambo tabali Kachumba TV kasubita bulada bulungi nnyo kati nno tuli nansa nangera wano wendi awe maka ag'omusomesa amanyiddwa nga teacher David oyo nno y'omu ku basomesa abali ku trip y'abaana aba King David abafuna accident naye ekyomukisa omulungi n'awona era tuzze omukyalirako bingi nnyo emboozi yonna agitubuulidde naye anenyamira nnyo kubanga baali basoose omubika mu bukedde era n'ekifaananyi kye ne bakiteekako nti yafa akyagambye nti nno si kituufu mulamu era nange mutuuseeko nendabira ddala nti nno mulamu wabula atwebaza nnyo omwami Crown Japan asobodde okwegatta ne basuubuzi banne ne babeera nga bafunako obuyambi bwe bamutisse era n'abuleeta n'abutuusa weewaawo ng'asabye n'abo bonna abalina abamanyi abantu abo abaakosebwa naye nga tebalina bulungi nnyo ssente bali mu mbeera mbi bamunoonyeeko abeere nga ate abayambako omwami mbeera gy'alimu si nnungi nnyo amagulu gafuna ebikosebwa omutwe gwafuna okukosebwa takyasobola kutuula naye tulina essuubi nti ajja kutereera bwe twogeddeko ne maama we agambye amawulire gamuyisa bubi nnyo nnyo era emboozi n'agirambula bulungi nnyo mbadde nkusaba ngikuteereko olabe embeera nga bwebadde mundaawo gy'otasobodde kubeera byonna obirabe bulungi nnyo. Twebaza nnyo n'omukyala ow'oluwombo eruwombo awo Tula Road atukoze bulungi nnyo obutagambika kuba twasoose kulya ne tujja amwetikidde ebintu bingi nnyo mubadde enkoko amatooke naki bintu bingi nnyo so naye mumunoonyeeko embeera etambulidde ddala bulungi nnyo so kati kambalage emboozi ebadde munda ate mugirabe. Somesa isomero lya King David era y'omu ku babadde ku ki mu bbaasi yafunye obuzibu girako essimu nafunye nga bwe twali wa Pastor Ramushana ne tukuŋŋaanya obubaka obw'okugenda okwongera okutaasa ku baana abafuna obuvune mu kabenje ako nafunye information nti omwami ono naye ali mu mbeera nzibu nnyo 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 era nenteesa ne bannange ne mbategeeza ensonga ne bagala tugende tulabe omulwadde bwakola ki bwali. Abantu abasinga ebyokufa abaana twabitegeera eby'abaana baisibwe twabitegeera naye twabaddeyo afaayo kumanya basomesa bali batambudde n'abaana bo bali mu mbeera ki bo n'abamu baafiira obulamu bwabwe kwe kusalawo tujje tumunoonyeeko tuzze tunoonya ava tutuuse na kikeerezi tuzze tunoonya nga tukuba amasimu paka bwe tukutuuseeko ate kinkoze bulungi nti mumanyi naye akola ki amanyi kasitoma waffe taata ng'olabye n'obulumi bujja kuwona lwaki olindaba oli waka dwaliro bakusiibudde ku ddwaliro bansiibula ku lwa mukaaga ekiro ku mukaaga ekiro Mbaale Mulago Mulago kati owulira otya essaawa zino ngenda ntereeramu bulungi jasiti bungi mu mugongo ne mu kugulu twalabe omugongo gwe gwasinga okukosebwa omugongo gwakosebwa naye sirinaamu ggumba lyamenyeka nebaza Mukama olwekyo naye gwafuna ebisago. Abantu bano nga balaba tutambula nabo abo amawulire ono omukyala tukola naye yategeera ensonga yambi yakwatibwako nnyo n'abalala bangi atasobodde kutuuka wano nga balina bizinesi ez'enjawulo n'abalala bangi abanaaba bategedde nti gy'oli eno bajja okujja kusobola okukola ki okukulambulako naye twagezezaako okumanya obuzibu wali ku bbaasi eno yafuna obuzibu kiki ekyaviirako obuzibu
Basi bwe twali tukomawo nga tukkirira kali Kaserengeto, basi neyongeza speed. Director n'asituka n'agamba driver, mugamba nti emisinde gisusse, kendeezaako. Nze director ne mugamba alabika asinziira kulinnya oba wali nga manyi oba waliyo akasozi, manyi asinziira kulinnya kati kasozi. Nzaawo we nakoma. Emmotoka mugala speed yayongedde yokka. Saddamu kutegeera kyaddako okuddamu okwewulira nga banteeka mu ambulance tugenda ku ddwaliro. Kati akabenje we kaatuukirawo zonna incidents nange ezimu nzifunye kuba nava nabo e Kapchorwa mu ambulance. Ebyaliwo byonna bitegeredde awo. Cameraman yatugamba nti driver yalwana n'emmotoka kuba wansi waaliyo ekkoona, makoona gaayo gali sharp nnyo. Yalwana n'aweta n'emmotoka netambulirako ku mipiira egy'essayidi egimu nga giri mu bbanga. Ebyo cameraman gwe twali tugenze naye yabitugamba. Yali mmotoka ndala? Twali naye mu mmotoka, baali batudde ku mutto gwe gumu ne director. Yali atudde ku mutto ne director n'omwana omulala. Omwana yali abatudde wakati. Omwana yafa ne director. Kwogwo omutto cameraman yekka ye yawonawo. Waliwo omukyala kuva jjo nabadde nnoonya engeri gye nkutuukako, nengezaako okukwatagana n'omuwala omutukola naye ku dduuka eyo ku Crown, bamuyita Stella, n'agezaako okunfunira, n'agenda mu gurupu y'essomero. Baali abaana muganda we eyaliyo era yafuna enjala wano ku liiso. Okugezaako nnoonya, then nga tunoonya ne ku baana abalala. Waliwo abaana bangi abalina obuzibu ng'oluusi ne bazadde balina ki buyambi. Twakoola abantu ne babakuba embeera ki ne batuwa nga tusinze ku kyati ya Pastor Lwamushana. Era mugoberera nnyo. Era ne tubateeka n'abasabirako era n'abasaasira nnyo okuba nti alina enteekateeka zaalimu eyo erugogo. Osanga twali badde naye naye nga tuli naye olikubayo yankya oli okusaba era enkya, so naye nga tuli naye, so tuzze tukulabeko kusaasira obulwadde n'okwongera okugumya nti ojja kutereera nti abantu bangi basitandinga nammwe babasaasira balimu wamu nammwe era n'abantu abalina obukosefu Mukama abasuuse abaafiirwa obulamu bwabwe Mukama nyoza abagiramuze ekisa n'okwongera okuguma kyekyokka kisobola okukola. Kati okuggyako abantu bano nga bwe nagambye nti bamawulire batambuza ensonga. Omwami ono nga bwemulaba wano kiyinza okutwala ebbanga nga talina kyakola. Kyakubiri nti omulimu gwe gwadde akola omanyi ki ekintu eyo trauma nzibu kuva mu mutwe. Kati abaana basomesa Mukama gwadde akola naye kati ekyo kitu si kyamuzannyo ate nga naye mulwadde muyi kubanga yafunye enjala ez'amaanyi. So omuntu ali eyo ng'owalisobodde okubaako kyoyamba omukulu ono tugenda kuba tukkiriza ennamba tuyinza ogibawo nkubira ongikuwe oba kisobola ogikweweera nojja nofuna engeri gyemusaasiramu enjawulo naye nga tusobodde okutuuka ewaka. Mukama wange abantu abali waliyo abantu abawadde obubaka bwabwe nga
omukyala Sylvia Auto Parts akolewa Kiseko omumanyi atunda spare wa motoka. Waliwo omwami Kiduuka akola ku spare wa piki. Waliyo Mami Gadgets atunda by'abaana. Mami Gadgets mumanyi. Waliwo Nsambya Furniture. Bonna bandyagadde okujja wano n'okulaba bw'oli n'obwetaavu bwonna bw'obuna busobose tujja kubasobola okutuusaako. Okuggyako mu bigambo byo ng'olina gwe ky'obagamba. Naye neeyanziza nnyo okujja okunnabako. Mbadde sibasuubira Mami Nsambya ne ttiimu yo. Bantu be mbadde nsuubira okulaba temubaddeemu. Naye mwebale munnyambyeko kubanga era obwedda nange ndi wano. Ndi mugamba mukadde wange oyo okunoonyaako ku bannamawulire okiryalinga Air kubanga ku Lwomukaaga nafulumira mawulire nafudde. Mawulire ga Bukedde bambika n'ekifaananyi kyange mu ekiri bakindazeeko wano na mukwano gwange yakindazeeko. Kati nga waliyo mikwano gyange gye nasomanga nagyo kubira nagamba gwe ofudde ate ozuukidde. So kati nga mugamba njagala kufunako at least bannamawulire okutegeeza ensi sinnafa. Nkyaliyo ne mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Kati omuntu ali yandyagadde okumanya bo amanyi n'omulimu tufuwadde okuba ku ssomero. Nze erinnya Kiwalabye David. Nze mbadde nsomesa abaana ba P7 SST. Era nze mbadde head of department wa SST ku King David. Nze mbadde class teacher P7 North. Era nga nze class coordinator wa P7. Okay. Okujjako bano ensonga mugiwulidde. Omwami ono ayagadde atereezeemu yafulumira amawulire nti yafa. Guno nakyo okyebaliza Katonda nti bangi bafulumiza amawulire nga baafa nti baafudde ddala nga bakoze eki baafudde. Naye kirungi olw'ensonga ze Katonda akyakuwadde omukka tusigala tumusaba busabi nakumutendereza olw'obuyinza bwe. Ssebo taata Crown Japan Katwe tukwagala nnyo era ffe bamu abawomye omukono mu kusaba okw'amaanyi wa Pastor Isaac Lwamushana olwakoze yaliwo eyafiirako abaana abasukka 20 okufiira obulamu bwabwe. Tugenda kwongera kusabira famire zaabwe bonna abaviiriddwako abaana baabwe. Tusabire famire y'omukulu yennyini nannyini ssomero Mukama abagumye. Tusabire abali mu malwaliro nakutegeezeddwako nti oli abatuuse e Mulago waliwo n'abakyali Embaale nga bakyali mu intensive care. Simanyi tujja batuukako naye twagadde tusooke tulaba abali wano okumpi tulabe engeri twatuukako. Okuggyako kati engeri gwe gy'oli musomesa ate ng'obadde omanyi ku bantu abo n'abaana bafunye obuvune obamanyi. Tusobola omumanyayo ani nga avudde ku ggwe n'otugamba nti waliyo omwana wange bw'ati yafuna obuzibu bwe buti ali wano ayinza batalina buyambi bwe buti sobola okuba nga tusobola okutuukawo. Kati nze bwe twali tuva e Kapchora mu ambulance gye nagiramu twalimu abalwadde 4. Twalinamu kameramaani, mwalimu Ticha Basoga,
somero bamuyita brother Joshua erisinga omanyikibwa. Then mwalimu omwana omulala nga bamuyita Conrad yali wa P6 ye twamuleka bamuleka Mbale. Kati ffe ne tujja nga tuli basatu. Naye baganda bange abo Basoga namulekayo mu ddwaliro. Era leero nkubiddeko ku mukyala we naŋŋamba bamuzaayo mu theatre kumukolako operation ya kusatu. Naye ate nga bwe twali tujja ye yalaganga nti alina bulungi okunsinga. Naye akyaliyo e Mulago. Ali Mbale? Mulago. Bamulese wano e Mulago? Bwe nali naatera okuvaayo waliyo mwana wange mu P7 gwe baaleeta namulabako muyita Gava Israel Ainebyona. Gava Israeli. Bamuleeta awo naye nga ali bubi nga talina mannyo. Oyo omwana bamulifalinga kuva Mbale? Simanyi kuba namulaba ku bantu benasindikako bali e Mbale bamba information ku mwana ono yafuna wano ekituli wano walabika munda. Kati oyo alabika mulala. Oyo naye mulala. Ono ye wali wazimbye buzimbi naye nga jene ekutuse. So gyali e Mulago. Waliyo n'abaana abalala. Waliyo Sofia. Ainebyona ne Sofia. Mama Sofia nayogeddeko era naye ku makya. Waliyo bana bamumbeerabidde. Segera tugenda tusobola okufuna ku woodi mwe bali. Nze nabaleka kuba nze ye casualty. Kati mwe nabaleka kati oyinza osanga baba batwala sifaalinze mu wards. Ositamanya tuba tugafunye. Ainebyona ne Sofia. Kati Sofia ina muganda we bamuyita Dawson. Naye yali mu basi. Era naye namulekamu Dawson Seremba. Ofunye bawandi. Okay. Sofia erinnya eddala ndyerabidde. Sofia ne Dawson ne Ainebyona. Gava Israel ya Ainebyona. Then Dawson. Seremba. Then waliyo ne Sofia. Ono omwana wange njagala banne munoonyezeeko. Amuyitaani? Conrad Asiimwe. Conrad Asiimwe. Bana abali eyo nga mumanyi ku mwana oyo Conrad Asiimwe. Twagala kumanya waba akyali mulamu. Musomesa waali enaalajja nagakola ki. Bw'abanga taliiwo era tumanyisibwe. Bw'abanga gyali tumunoonyeeko tubuulire alina information emukwatako. Ayinza okuba nga gyali. Kuba nali nina okujja naye. Okuva e Mbale? Okuva e Mulago? E Kapchora. Naye ng'ate naye omugongo tasobola kutuula. Ate nga mu ambulance mulimu akatanda kamu. Ng'abalala balina tteekamu basobola kutuula. Ne mulekayo. Ate nga era simanyi oba twali tuva ku siini oba wa kuba nze okuva wali we nkugambye we nagambira director saddamu kutegeera enda okuddamu okutegeera nga banteekamu ambulance. Naye omwana wange oyo namulaba nga abambye amenyese okugulu. Kulabika kumenyesa emirundi 2. Twali mu ambulance awo. Conrad Asiimwe. Conrad Asiimwe.
Kakati omanyi omuntu aba nga badde mulwadde tebamukkiriza kwogera nnyo naddala nga badde accident. Twali twetaaga kumanya, nafunyeko information nti baali tebannatuuka gye bagenda nakukola event, si bwe kyali? Baali bava ku langi ku kyeggulo. Tour yali ya 3 days but in different areas. The first day was Kapchorwa, second day was Kumi, the third day was Pakwach. Kati twali tumaliriza the first day nga we are coming back to Mbale to have a night. Then early in the morning tugende Ekumi ku Nyero. Kati awo mu transit okuva ku CP Falls nga mukomawo Mbale okukomawo baasi weefunira akabenje. Kati gwe ng'eyali mu bbaasi waliwo ebitambula nti bbaasi yafa emirundi 4 bituufu? Siyinza kujjukira mirundi emeka gye yafa, naye bbaasi zaaliko mechanical problem. They were not okay. Buzibu nti bwe baleeta digital number plates abantu baakyusa emmotoka enkadde yali ku EZ ng'osobola nti eno enkadde n'agiza ku digital number plate. Kati yo bw'olaba number plate olowooza na mpya kuba zaalina digital number plates zombi baasi, but they were not mechanically okay. Ndoza mbiwulidde eby'omukulu ono naye nga gwalina kyonna kyoyagala okulabika nti ow'omwami ono tujja kuwa enamba ye ey'essimu bw'oba onkubidde, oba nja kuwa eya mukadde gye tutamanyi oba agibasomere enamba ye. Ogenda gimpa n'agibawa? Anti nze eyange tennakyesubira nti essimu yabula ne ID yange yabula. Kati nze sirina. Tolina ssimu? Era buli abadde nga nfuna nga anfunira ku namba ya maama. So ono wa maama? Weerebera sadize ndejje? Maama wange wuuli. Maama yatwanirizza. So gwe obadde obeera ndejje? Mbadde nga mbeera ndejje. Nice. Okuggyako nga waliwo alina kyabuuza, naye embeera yono omulwadde mwali agambye obulamu bisinga beera mu mugongo eno n'ebigere, ndowooza ne wano wewaki. Bakola ku sikaani n'okuba lipooti? Sikaani zonna ze nakola nga ziri okay. Tofuna no internal? Amagumba tekuli lyamenyeka. Gonna gali okay. Bakebera CT scan ya brain nga buli okay. Kati treatment esigadde ogifunira wano waka? Okyali wasawo bajja wano bakujjanjaba? Waliwo omusawo ajja. Ne muganda wange omusawo ajja n'akujjanjabako? Yanyamba. Yasindika ne ambulance okujja okunkijja e Kapchorwa, naye nga tetulinaba kumaliriza. Munneebalizeeko abantu b'e Kapchorwa. Ab'e Kapchorwa? Bakola omulimu Bantu b'e Kapchorwa baali bantu balungi nnyo. Baatulaga omukwano mu kaseera akazibu. Baatulaga omukwano mungi, baatwagala nga tebatumanyi, nga n'Oluganda tebalumanyi, n'abamu Oluzungu lutono,
naye nga bataasa abantu. bataasa nga buli kyeweetaaga okifuna. Kuba nze genda otuuka mu ddwaliro ng'ebitanda biweddewo, yasooka banteeka kantundoza kalinga kano akakeeka bwe kati kanyiga, bagamba musawo wansi wanyiga. Mukyalo omu n'agamba kandeeta omufaliso, n'agenda ewakaawe. within a minute ne baleeta omufaliso. Omukyalo oyo simanyi nti oba ali ku TikTok oba ali ku social media, abana eggwanga lyaffe lyetagamu abantu bwe batyo nti mu mbeera ng'eyo n'asalawo ayambe omuntu agambye n'olulimi lwayaga bayita bakola ki talumanyi. Wagezaako mu identify nga tusobola mutegeera? Waliyo famire yannyambira ddala era kati abo mbatwala nga famire yange gyaba nteredde, njagendayo ko mbalabeko. Ojja genda balabeko? Maama alina ennamba y'omwami ne maama we, nabo baali mu ddwaliro nga balina omulwadde waabwe, naye ne bava ku waabwe ne bajjanjaba nze. Maama yaani bamuyitaani omugulu oyo? Anna abali ku mikutu mwenna yenna anaasobola amuntusizeeko obubaka omwami ono asuusa obubaka obw'okusiima abantu be Kapchorwa mwenna abasobola okumuyamba n'okutaasa obulamu bw'abaana. Nsuubira twalifiiriddwa abaana bangi nnyo singa si bantu be Kapchorwa kuteekawo buyambi bwa njawulo, nti olabye omukyala yaleeta n'omufaliso omwami gw'atamanyi yeebakeko. Ye James bamuyita James ani? Omwami bamuyita James. Sebo tuyanzege sibe tujja tuusa kusoma kwaffe, naye oba olinawo olabye vidiyo eno tukusiima nnyo, tukusiimira ddala, naye tugenda kufuna enamba y'essimu tugenda kwongera okunoonyaako twongere okukwebaza. Manyi buli muntu avaayo n'akola ekintu ng'ekyo, eba example nti ffenna tulina kweyisa bwe tutyo. So tweyanzizza era tugenda gatta eddoboozi yaffe okusiima oyo omwami yasobola okulabika nti ataasa obulamu bwo. So ku nsonga eyo okuggyako abantu bano baba n'ebibuuzo bye bayagala okumanya ebyabwe bye basobola okubuuza. Omukyalo ono gw'olaba atudde wano ye nannyini Luwombo Restaurant Ekutula Road, era atukoze obulungi obutagambika. Azze yagenda mu kusaba ne yeegatta mu kusonda era n'agamba nnyina okutuukayo ndabe omusomesa oyo ali mu mbeera ki, era nga kampeyini eno yonna agiwumyemu omutwe. Twali tulina n'ogenda e Mbale kulaba abaana, tutwadde tutegeezeddwako nti abasinga bali ludda wa Mulago, naye tukyekenneenya tulabe waliyo abakyaliyo tugisobola nabo batuukako. Waliyo abakyaliyo e Mbale, waliyo Abdul Malik. Abdul Malik in fact ye muzadde yasooka n'okuntuukako the following day. Ezaye olwafuna amawulire ne balinnyirawo, balinnya ne bajja. Bugenda okuba nga obukedde ku makya nga bali Kapchorwa, naye njogeddeko naye wanakubiddeko ku maama n'aŋŋamba baliyo e Mbale, waliwo eddwaliro ly'Amagumba mwali omwana yamenyeka amagulu. Basi gye mwalimu yalimu baana ba P4 na P7 obajja siba kikangalandumu? Twateeka kiraasi, twateekamu P4 ne P7, then baasi endala nebeeramu P5 ne P6, drone ne zibeeramu P3 n'abatonotono abaali bafisse mu P5 ne P6. Okay, okujjako nga aliwo alina kyabuuza oba obubaka bw'ayagala okuwa eri omwami ono. Tulina ebbasi etwakwetikidde taata, engeri gye si nti ssente bantu bye bazisonze tetukwatwa nsonyi zoogera nti tulese bwe ziti,
naye nga tukyasuubira okugenda mu bantu ab'enjawulo abantu baako ku buyambi obutono bwe twakakuŋŋaanyawo. Twakweteredde $50,000 gongere okukuyisa mu nnaku zino. Neyanziza bonna Saalongo webale. Taata abantu bulijjo nkulaba ng'oyamba nga simanyi nti nange libeerakaawo ojja ondabeko. Amiina. Era enkya tugenda kukuteeka mu ssaala taata, tugenda kusaba e Lugogo pasitaliza Kalwamushana. Tusuubira okuba n'abantu ab'enjawulo abangi nikyo tugenda osooka okukulembeza kusabira mmwe abafuna obufuna obwo n'abaviirwako abantu baabwe. Endo ekyo kinene nnyo kuba kyaliwo lwakuna leero lwakubiri ebintu ebizze bibaawo abantu bagenzi bagala ki bakyerabira, naye kati ffe obuvunaanyizibwa waffe tugenda tubalambulako n'okwongera okubasabira. Kika kyombaali atubuulyemuko kuba abantu ayinza olowooza nti nno obulwadde bwokka naye ng'olina ebirala ebyetaaga ebikusumbwa abantu balina okuyambako. Example kati ogedde essimu yayinza obeera nga alina essimu gyengayagalamu essimu. So kusumbizibwa ki kuwolina? Nkuggyako obujjanjabi naye era essimu yabula yeetaagisa. Kati ndowooza tuyimirire wano wennyini Zuula olina essimu nnyingi, Derrick Phones mulina essimu nnyingi. Saawa zino tubeetaagira ate nnyo tujje tugulire tisha waffe essimu. Naawe wali yonna yonna ng'osobola okyegamma ekyo nkisobola, jangu ontuukirire tujje tuleetere omukulu ono essimu abike ng'akola ki akomuniketinga n'abaana b'abalwadde n'abazadde be n'abantu bangi nnyo 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 okuleka ng'akola ki okuziganya nabo. Ndowooza obujjanjabi tukitegedde nti akyetaagira ddala obujjanjabi. Tugenda kuba tugaba essimu ye, tugenda tugaba essimu ye mumukubireko. Agadde omusabirako mukubire omusabire, agadde omuweerezayo obuyambi obumuwe. Omanyi neggwanga terigenda kukyuka lireme kuba lyaffe. Tunabuzaabuza tutya enkya kijja kubeera ku ggwe nga ggwe abanga nze muzze okundabako nga muyimidde awo nga nina kye neetaaga. So ali yenna yenna ng'olina obusobozi obwo naddala essimu mukole ki mujje mulabike nga tuyamba omusomesa waffe. Alinayo ku baana badde basomera awo. Nayo omwana wange omu abadde abeera ne maama. Abeera eno Nansana. Abeera eno Nansana ne maama. Obeera ne mukadde. Kwalabika abadde tannaba kukomawo bukomi kuva ku ssomero. Okay, Nalevu. Bikuweddeko? Byakuwedde kulaba. Tamale. Byonna bikubuulizza. Abayamba abaana eri. Maama mpeko ku nnamba eyo eya James. Tugenda kufuna enamba ya James. Kati bangi. Okay, ne bali abayamba tugenda basiima naye tusooke tunulye nnyo abeetaaga obuyambi essaawa zino. Bannange ono obajjukiza ono yali musomesa era akyali musomesa wa King David. Essomero lyafuna obuzibu olunaku olwali ndooza lwakuna Ndejje nga obuzibu bafunira kapitula. Abaana abasukka 20 baafiirwa obulamu bwabwe nga n'abaana abasukka 40 ntegeezeddwa kuba kyalina ebisago eby'amaanyi. N'abasomesa 2 baafa. Bwekiri director ne teacher Peter. Peter Yali asomesa P4 Science. P4 Science. Okubuuza basi gye mwalimu yali mu class kinaki? Yali mu
abaana aba P7 P4 ne P7 ne P4. Oh. P7 be baali batudde emabega, then P4 ne batandikirawo okudda eno waggulu mu maaso. Kati musomesa waliwo omukyala yali yatambula nnyo ku mitimbagano, yali alajana ennyo, yali alina muzzukulu amuyitanga Case wali omumanyi? Ayinza okuba nga yali wa P4. Kuba basooka ne bamubika then n'amaana alabika. Mwana ayinza kuba wa P4 kuba mu P7 sirinaamu K. Naye waliwo abaana bafa nga bali mu P7? Waliwo we baŋŋambyeko. Manyi abasinga amawulire bagankwese, nga buli gw'obuuza gamba asooka obireke, sooka okakkane. Naye kati waliwo omuzadde Mama Sophie yali ali mu kwogera ne mukulu wange awo, ne mbawulira nga balina abaana bali mu kudisikasingako amanya nga ngamanyi. Ate jjo bwe nayogeddeko ne ticca Joseph, class teacher wa P7 West, nankonfaminga abaana baafa. Okay. Bamuhayalinga Driver yali wa kampuni ya baasi. Simanyi oba yali wa kampuni naye ye yajja ne baasi, teyali driver wa kusomero. Nange ensonga nno bwe zito bwe ziri, nze nja kwongerako ola bannange bwe tubeera mu kibuga otutambuza emirimu abali ku social media, nti ensonga y'abantu bano tetugireka ku mawulire nga bwe yali, tulondole ku bantu abalamu bakola ki bwe bayitamu, nti bw'otuuka wano ojja kwekanga nti ono omwami maama abeera wano ng'ate yabadde alabirira neki ne maama ate yafunye obuzibu, ate mulwadde alina okujjanjabwa. So bw'obaako kyoleese n'okimukwasa, kibaako ennaku gye kikola ki gye kimuyisaamu. Ate mu lukuŋŋaana lwaffe olw'enkyera mbasaba mwena mwena mubeere eyo e Lugogo ne Pastor Isaac Namushana. Yatusuubiza nti ku nteekateeka zonna nga zigenda okutambula, ebigenda ovaamu agenda kwongera okuyamba ku ki ku bantu abaakosebwa mu mbeera eno yagwawo e Kapchorwa. Abazadde bangi bakyali mu nnyiike, toyinza mubuuza nti oli otya essaawa zino, kubanga tekigenda va mu bwongo bwe. Kati oli omuzadde omu, abaana 3 bonna baakola ki, bafa. Namulabye ku mawulire nga mumanyi kasitoma wange yadde akwata omwana nga tamanyi najjadda. So obulamu tebuba bwangu nnyo ng'omaze okufiirwako abaana bo, omaze ofuna ekikanga bwangu ekyo. Omwami ono tujja kuba tudda tukulabeko, ekirungi otuwadde ne lisiti y'abaana abo tugenda banoonyaako abalala n'aba abeetaaga obuyambi. N'abalala lwakuba sibajjukira naye nga bangi. Tujja kukozesa omukisa gw'ono n'abalala baatuwadde okunoonya ku balala bakola ki abalina obuvune obw'amaanyi. Mwebale kwogera Crown Japan Katwe, mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kwagala Ssaalongo. Tugenda kuba tugoberera abantu bano kuba ffenna tuli bazadde, tuli bannayuganda. Kulabika nti teri munnayuganda, buli munnayuganda afuna ekizibu siba kigudde ku bannayuganda ffenna. Buli mwana omuto afuna ekizibu kiba kigudde ku mwana wo. Tokirinda kutuuka ku mwana wo ate naawe olowooze nti kyekizibu. So kibeeko kituuse ku muneighbor kiba kituuse ku ggwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kacumbaali, buli munnawulire ali wano, F Media, Yami, mwena S Media, buli muntu yenna ali wano. Nsaba Mukama abampeere kyemusinga okwagala. Bwe banaaba tufunye omukisa okuddamu okulaba ku mukulu ono, ekirungi tugafuna ennamba ye, ne waka wenye tukola ki, tumanyi we tujja kudda tukole ki, tukulambuleko. Omukyalo ono wa Luwombo akwetikiddeyo enkota y'ettooke, n'akwetikirayo n'enkoko, n'akwetikirayo n'ebibala, oleke ng'obulamu
oddamu mpolampola. Tujja kuba twebaza buli muntu yenna afumba emmere ennungi lwakuba eno wala naye nga tukola ne delivery, tutunda emmere ennungi eri loko awo ku Luwombo restaurant. Asobodde okujja naye akulabeko nakwetikira Luwombo eri ku Tura Road, Kawempe ku Tura Road oluva ku Shell. So obubaka obwo kati bukwasiza ddala omukulu yennyini. Obubaka buno twabusondera ku kyaki, tugenda nga tuwaako abalwadde abeetaaga obuyambi obwo. Engeri gye tutalina information emala tugezaako okugijja mu bennyini abafunye obuzibu nti abantu abakozesa opportunity tuyinza kubibeera eno gamba nafunye ntusindika sere ku ssimu tutuukirawo ddala tulaba nti abantu kye batugambye okukola kye tukola. Naye nzizanyisa ndi musanyufu nnyo olw'obuyambi bwammwe. Sinza asinga naye olw'okwagala kwammwe n'ekisa Mukama n'abakozesa. Saalongo tojjanga okwo. N'abalala mwenna abamu mbadde nga mbagoberera naye nga feesi sizimanyi, naye Malevu Media mumanyi, feesi yo ngimanyi, Saalongo Crown Japan, ezirala media nzigoberera. Yes Media naye nga bantu nga ye omuntu gwe simanyi. So mbeebaziza nnyo bannange, mwebale. Ne Pastor Romushana munneebaliza, alekera kwali akulaba, mugoberera nnyo era musumba wange. Amiina. Binaaba nteredde nja kujjayo. Amiina. Pastor Romushana mulwadde agambye bw'anaaba ateredde agenda kujjayo ku nja kujjayo esseguko. Musumba wange mwagala nnyo, mugoberera. Era n'olukuŋŋaana lwe lwabadde nalwo olw'enkya mbadde nga mugoberera nga ndulaba ng'alwogerako ng'era alaga koozi ya kuyamba baana. So munneebaliza ddala. Amiina. Bwekityo bibadde maama situfunye mukisa mulabako tukumwebaza kujjanjaba mulwadde. Mama jangu munnaaye ono emuwalawo olyango oli musanyu olabe n'omulwadde ndabye naye nebaza Katonda kubanga gwali mukono gwa Mukama era okuba nti yasobola okusimatuka. Yali Katonda. Nebaza abantu bonna abaamubeerako. Maama we Kapchorwa mwebaza kuba yayimiriranga maama. Nze gye ssaali yaliyo nga maama. Nafunayo ne brother n'okutuusa kati bakyamufollowinga. Bakuba essimu ne babuuza how is David. Bagamba baabavaayo nga balaba David yali mu condition etaali nnungi. Naye nebaza Katonda kuba nti ekiseera kino mulamu. Mukama yamulekawo olw'ensonga. Era njagala okwebaza bonna batuwadde obuyambi kubanga amazima amatuufu nze nga nze saalisobodde. Saaliyinziza kujjanjaba kubanga obujjanjabi buli expensive. Naye ntwala omukisa guno okwebaza buli muntu yenna ayimiridde nange, ayimiridde ne famire yange olw'okulaba nti omwana wange ajjanjabibwa okutuuka ku mbeera gy'alimu kati. Nsaba Mukama abampeera omukisa. Ate era mbeebaza kubanga muzze abantu bangi babadde bakuba essimu bo nga balimu ekifaananyi kiri
ekyafuluma nti yafa era nga buli agikuba akubuuza waali mumpe njogereko naye asobole okukakasa naye nibaza kubanga muzze. Mukama asaba abampeera omukisa. Tweyanziza n'obuyambi bwonna. Mwebala obujjanjabi bwaffe. Mukama abaddize buli muntu yenna atodde. Nsaba Katonda oyo yaba amusasula. Tweyanze maama. Maama kati ninyo soko kemabega amawulire wagafuna otya era gakusangawo? Amawulire nagafuna ssaawa 3 ez'ekiro. Oli yakuba essimu nambuuza, are you Rose? Konze yes. David got an accident in Kapchorwa. Nseka ne mugamba, which David? Angandi oyo ndatuwa. Ate ngwedde yali amaze okuŋŋambako nti agenze wa batwala abaana ku ttuwa. Nenziamu ne mubuuza what kind of accident? Nga manyi nti muntu omu babadde ku falls oba agudde mu mazzi paka liyaŋŋamba nti emmotoka eremeredde omugoba. Tukuba ku ssimu teriiko, kubira ba brother be ne baŋŋamba essimu tugikubako teriiko. Ne mubuuza, where did you get my number? Naŋŋamba your son gave me the number that call mom. N'amumpa ne njogerako naye naye ng'eddoboozi liri wansi nga ŋŋamba mami jangu nnone. Ndi bubi mami, obulamu sibuwulira nfa. Ekiro kyonna yasula nga buli lwafuna akakisa n'afuna alina essimu ng'ali ku kimu, mama jangu nnone, mama mutuuseewa. Ne mugamba tujja. Nagamba mama muluddewo munnone. Paka enkeera lwe twafuna engeri yonna yonna gye tutetenkanyaamu ne tusindika ambulance negenda nemuggyayo ne bamutuusa Mulago ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Naye nga amawulire tegampisa bulungi. Ng'omuzadde tegayinza. Yes, nali ncommunicatinga naye naye okuddamu okuba nti nzikakkane ng'amaze mutuusa Mulago nga mulabyeko. Yadde nga nali mpuliziganya naye obulamu tebwali bwangu. Naye nebaza Katonda. Mbeera eyo nga kati gwe omulabako nti mulwadde naye ojjanjaba naye ab'abaana baafa. Kigambo kiyinza okugamba bazadde b'abaana abo? Ekigambo kyenyinza okugamba bazadde b'abaana abo simanyi na kigambo kyenyinza kukozesa, wabula nsaba kimu, Katonda yekka yaba abagomya. Katonda yekka yaba abasima ekimyu ekyobusaasizi, kubanga omwana w'omuntu ebigambo birina we bikoma. Kyetaaga Katonda mwennyini najja n'asobola okuwambaatira, kubanga nafunanga nange aba encouraginga Dawudi mulamu, Dawudi mulamu, Dawudi mulamu, naye nga nali sikkakkanye okutuusa nga mmaze okumulabako. Manyi nga kye bayitamu kyangu, si kyangu, kyamaanyi, naye Katonda yekka gwe mbazigirira, yekka yasobola okubayamba. Amawulire gafuna ssaawa nga 3 ez'ekiro. Tomanyi nnyo David, accident yaliwo ssaawa mmeka? Twava ku sipi ssaawa ndowooza era nga 2 bwezityawo. Nga twavaayo nga tulinda bbaasi emu yali efudde ng'eremereddwa okulinnya obusozi. Basooka bagikanika. Era abaana abayo bbaasi bagira ku bigere tuuka ku sipi. Kati twali gye tulinda yatulwisaawo. Bbaasi zino bbiri zalina mechanical problem. Okay, kakati maama tikyonta kyalina simu era nange okutuuka wano njidde ku namba y'essimu. Bwe nnakola olugezigezi olw'oggiwa abantu gujja kuba gunsize. Banyaga gw'oba ogibeewera abazadde b'abaana babadde asomesa, mikwano gye,
abantu bannayuganda bali concerned embeera gyalimu abali agadde obuyambi nga bayita ku simu yo badde njagala gwe ogibeewera gwe kennyini omuntu yenna yali agenda okulaba ku David ayite ku nnamba yo. Amannya Rose Namuyingo nga nze maama wa David Kiwalabye, teacher wa King David Junior School eryafuna obuzibu, eryafuna accident e Kapchorwa. Namba zange ez'essimu eya MTN eri 0777 61 39 32 baddiremu eri 0777 61 39 32 eya Airtel 0759 68 61 24. Okay, zizi ennamba za maama David weetaaze okujja okulaba ku David obange n'obubaka bweyagala mumuweereza kuba abwetaaga. Mami yali wano yamulabirira ate ne mami olaba naye akyalimu encuko y'amaanyi, so mwabali eyo nga mwetaaga okuyamba David. Ntegeezeddwako nti okusituka oba okuyimirira balina omukwata bukwasi, so si bulamu bwangu bwayitamu nga weetaaze omuyamba oyinza oba tosobola kujja eno, ennamba ezo ziri ku mobile money oba n'onkubirako mama n'omubuuza bw'ali. Abadde bagamba nti yafa, Mukama Katonda akyamuddiseeko akasubi akyali mulamu. Tugenda sigala nga twebaza Katonda obulamu bwe, alina n'ensonga zaaki akyamukuumiddewo, kyetugenda sigala nga tutendereza. Ndowooza David zetugenda mwogeza nnyo ne maama, tugenda tukoma wano naye nga mbakubiriza ogenda kukola Japan Cafe okutuwagira nga 29 tugenda kulonkinga zonna zigula sizoni eyokuna. Ate gwe ayetaaze eby'abaana tablets, nsawo saako n'engatto ogenda wamu ne gadgeti. Gwe yeetaaze oluwombo olulungi yetaaga pizza ennungi, genda ku Luwombo restaurant awo ku Tura Road. Ate nga Nsambya furniture ku lw'ebibajje eby'omulembe. Kiduka Spare atunda bya piki, oyo ng'asangibwa Butungo. Silivia Auto Parts oyo ng'atunda spare wa mmotoka, yasingira ddala wano weyaga spare omulungi, genda ewa Silivia. Waliyo Derek Phones atunda masimu, ojja munonyaako awo naye. Waali Zura Solution naye waali Iuda Car Accessories naye atunda bya kuteeka ku mmotoka ebyokwewunda. So gwe ali eyo nga weetaaze okuyamba omwami ono, ennamba ye ya maama. Oba tosobodde gifuna noonya ku yange nja gikuya mukadde. Nkubiriza abazadde n'abasomesa nti nga tunatwala abaana ku trip tufeeyo nnyo okumanya emmotoka zetugenda okukola ki, kuba tekiteeka bulamu bw'abaana abo bokka mu matigga, kiteeka n'obulamu bwabwe abasomesa mu matigga. Ko naabo abazadde abato tegendeddeeko ba obulumi tubugabana kyenkanyi. Mufeeyo nnyo okulaba nti emmotoka betutwalira abaana baffe zirabika bulungi, ziri mu mbeera nnungi okwewala ebizibu nga bino. Mukama batukuumire okuggyako mulina kyobagamba. Sirina bingi byakwogera wabula ngenda kwongera okukoowoola abantu bonna abali eyo abandyetaaze okubaako kyebaweereza oba obuyambi bwonna bwe baweereza eri abantu nga bano abaakosebwa nga omwami ono omusomesa gwe tuli naye wano, nti omulaba musajja taata wa mwana oba taata mu maka, ng'essaawa zino omulimu gulinga ogwaweddewo kubanga kati sino tebakyasomesa, ate yeetaaga okulabirira abaana ate n'omuzadde era bakati essaawa zino takola, ali wa muzadde, omuzadde atudde amulabirira. So batunula nga tebalaba wa ssente we zigenda kuva, ez'obujjanjabi, ez'okulya ate n'eza school fees. Wenna ali eyo alina akatono konna k'olina okusaba bambi. Tuukako w'otuuse, oba ozeeko wa musomesa ng'ono oba ogenzeeko wa muzadde, tusobole okugabana akatono ako ke tulina ffenna, ate ndowooza eggwanga linasobola ogenda obulungi mu maaso. Tuyanza nnyo. Mukama batukuumire. Ani wano amanyi okusaba?
tukwebaza kubanga tukulembedde gyotujje n'otutuusa wano nga tuli balamu. Tukwebaza kubanga nti netubadde tugiridde okulaba osobosezza okubasanga nabo nga balamu. Ayi kitaffe okusingira ddala tusabira famire zaabo abafuna obuzibu ku akisidenti ey'essomero ya King David, era nga tusaba n'emyoyo gyabwe abo abatasobola kudda ngulu nga batuvaako ku maaso basaasire. Ayi kitaffe tusaba n'abasigalawo nga balamu oyongere okubajjanjaba kubanga gwe musawo asinga abasawo bonna. Ayi kitaffe tusaba era oyongere abantu emitima emirungi okusobola okudduukirira famire zeetaaga obuyambi. Era bwe tutyo tusaba Katonda waffe n'abasobodde okuwaayo era nabo oyongere okugaziya ensawo zaabwe n'okubalabirira. Mukama Katonda nga tuddawo naffe tusaba otukulembere naye be tusanze wano nabo Mukama Katonda era obwongere okubakuuma n'obbawa obulamu. Tusabe nga tuyita mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.